kati gwe baba ine bbuba bambi totawano okujja mu kinyanyanya owe bbuba tatawala okujja ka scenario nange wetutambuza emirimu ye yali abikozeeko naye nga si wano era yaleeteyo idea netutuula ku mmeeza nenjigula netugibayinga eyekinyanyanyanya oyo si Bettina mutasowana kuchikiriza nti siyo no gwe bayita Suna Beni ajja bakuba omuziki stress muzile kawali olabe ya gwe wenna tulaba amanya yenze Nyondo Rozet sawa eno tudde n'abakyala abalabika obulungi banyirira baba Nyondo Glim bamubireyo ne basirika naye nga waneno mu UAE wetuli bintu bya kunoonya ssente bintu bya kutetenkanya nga sinnagenda wala kambawe akakisa basoke ate bababuuzeeko nateera babeeyanjulire tumanye be baani tutandike n'omukyala ali ku mukono gwange ogwa kkono gweguliwa balamusizaako munne abatulengera ku Nyondo Media amanya n'eddoboozi nze Brianna Event era nga ntambudde ne munnange Sun Style naye kayabeeyanjulire yani Sun Style naye temulina kumanya gali amazaala ageeka gye gali anti era nga bwogambye nti tuli mu kunoonya ssente so tulitiddemu agakunoonya ssente so wenabambagalya wali erimu wenzijjo babuulizaago katunoonya ssente anyway abakyala b'e Dubai waneno kyembagaddeko bakyala bayiiya nnyo mu kusookera ddala nabye ekigundi posa eyafuluma ya gundi eya ekinyanyanyanya Benson ne Bazila Tony nindabako erinnya eziti ya Brianna kanalowooza Brianna ba musajja ndowooza oba ki naye nageza okunoonyerezaako nga mukyala ne ngamba so abakyala b'ekitu bakyenyigiddemu tidde tuli bulalamuko aga Katonda mu teri kuzikiza bintu bya kukyakyanca so mwaganye okuleka abaana ba UAE okubeera board mwabaganye okumisinga Uganda nensi yakunyemirwa paka kuwulira bubi anyway muganda wange adeyo jijjawa mirimu mingi wano wetukola nze njirwa mu kizigo kyange nembeerawo eyo idea wajijja wali okikoze kola kitegeseeko bagono gwe mulundi gwo ogusoose guno gwe mulundi gwange ogusoose naye munnange wetutambuza emirimu ye yali abikozeeko naye nga si wano era yaleeteyo idea netutuula ku mmeeza nenjigula netugibayinga eyekinyanyanyanya abayimbi bangi anyway tujja kumala nnyo obudde bungi kubanga abantu basiba ennaku zino era bali bize naye nga ate bayitaze okumanyako ku kinyanyanya kino eno so kyenandyagadde okubuuza muganda wange nti Uganda tulinayo ba entertainers bangi oba ba artists bangi tulinayo abayimbi abakabi tulina ba comedians tulinayo byonna naye wajjewa ekirowoozo ky'okutuula n'otereera n'ogamba nti kandeete ekinyanyanyanya olw'ensonga nti abantu bo balina endowooza nti ekinyanyanya kikoma mu kyalo ewali emiti ne banoga ne bacyanca ne bakola ki abasinga babuuza nti kakati wano eno tugenda kikola tutya tunajjawo emiti sooka okinyonyolemuko eno yakulaba ekinyanyanyanya kino tekiri ku bakyalo bokka naffe wano e Dubai tusobola okukola ki tusobola okwekumamu mu ngeri endala kale abataafuna emiti tujja kufuna bye tunyeenyaawo kuba obitegeera emiti gya wano gya bbeeyimu ate era okukwata ng'oli ku muti kiyinza okuba kirala era kati bajja kwekwatakwata bajjeyo ne buvesiti obutonotono bwe tujja okuwuba abataabe mu buvesiti tuwube amasaati tujja kuwuba mu bbanga mwakiganye bano basuna beni bandi banga no balina bawagizi oba balina bawagizi babe waneeno so mwakiganye okuba nti bava wano bagenda basange Uganda lazima bafune wano yes bana ubo utambala n'amasaati buli omu kyayina nga kisoboka okuwubiwa akiwube oba wiigi ng'agijjeeko awube muganda wange kiki osinga okwagala kusuna beni ne Bazila Tony nga bakola ekintu kyabwe ekyo kyensinga obagalako nti baleta ekintu kyabwe bonga bo okitegeera ya
Kyanjawulo by the way. Kuba ba DJs bangi nga bokyogedde ba entertainer bangi naye Suna Bay nembazi zato ne baleeta ekintu kyabwe ate Mukama n'abayamba ne kivaayo okitegeera. So nekirala lwaki bakomezaawo Suna Bay wano kuba yaliwo ko waneno kati eri gye yali abaana tebanyumirwa bulungi mu desert. Yes omanye ekinyanyanya kinyuma nnyo nyama ku nyama simba akagere okitegeera entuyo era mujje ne kadi za metro era bajje ne kadi za metro entuyo bagenda zikola ki okadi bujja bayambako ng'apatani bwe bakola okitegeera kiri ekinyanyanya rio kinyanyanya muyina kutuyana okitegeera ate n'ekirala ebinyanyanya si bya mbyalo okay banga bya mbyalo naffe wano waliwo abaava mu byalo nga bamisinga ebintu ng'ebyo okitegeera okimanye ya waliwo abantu nga ffe tuli b'e Masaka nze ndi w'e Masaka banzaala Masaka okitegeera anti kye kugamba si wa Masaka yekka buli omu kyemusitula abali abakyogera bakirowooza okay kamba we yendowooza abalowooza nti ebyanya bisula Masaka bokka eyendowooza si ntuufu olw'ensonga Suna Bay by the way nze olumu embeera e Uganda I used to perform Suna Bay's shows nga tezibeera na Masaka wokka okitegeera naye bulwamu waatadde era sirwa abantu bajja olw'ensonga baagala ye omuntu it doesn't matter nti oba we Masaka nowe Jinja nowe Mbalala nowe Kampala mu Central era agenda mu Suna Bay omusangayo olw'ensonga baagala ye nga ye omuntu. Anyway mulimu shows ezijja waneno mu UAE nageze ntuna nengamba ne nabanga ndi mulwadde muganda wange kade Suna Bay nembazira toni nsasage ya manyi kuwera kuzina paka kuulira buki kajja kasimewo kazadakawe kusimba bugere muganda wange nga tutte budde bungi nnyo mbadde nsaba onyonyoleko ko yatulaba ekivulu kino kirina kubeera munaku z'omwezi mmeka era kigenda kubeera wa ogezeko okutunyonyola oba okutudirectinga bwe tulina okutambula fe batalina mmotoka abagenda okukozesa metro oba bagenda okukozesa ebigere then womaliriza ekyo otuyambe otunyole ne kasente aka VIP akaki oba gunabira mu yolero byonna bitunyonyole kati ekivulu kino tukitegese ku Baniyas nsuubira abandaba wano twali atamanyi ku Baniyas siwe ekiri muganda wange ku Baniyas exit 2 ku metro station exit 1 so ataina mmotoka kigenda kumwangwira okwakisesinga metro ku exit 1 abamanye eyo hotel bagita Sun and Sun we wali eyo Matrix Club amabega wa KFC Baniyas okuyingira ddira mu 10 tetulina VIP wabula tulina table yandyagadde booking a table enamba weeryawo ku tiketi oba ku poster banene abatebo be bano abana bakola munga ababedebede kubanga bo bakiviringira wali nga batulire kati ffe bakache jawo obutebe n'emmeeza wali olabyeko omuzikiti wagenda kuba muzikiti kuzina kuwulira bubi okuyingira ddira mu 10 ayagala tebo like seriously otende bana bagamba ati tubena kutuula ki corporate era bajja situka sisikala bakoze eki era bajja situka nze kyemmanya ab'emmeeza era mugenda wunzika nga musituse nga ziboddewo ye naye okuyingira ddira mu 10 ow'emmeeza akasente kajja kyuka muneera tekatiisa nnyo yagenda ku posta eyo ojjeko enamba y'essimu ogikube tugenda kuba tukubookingira njala kubateekateeka nzije ku kivulu ekyo nyina kutuukawo saawa mmeka ekivulu emiryango gigenda kugulawo saawa emu eyakawungeezi saawa eyakawungeezi tukube mpaka saawa mmeka paka byuma kubijjako paka byuma suuna kasitaawu yange ebyuma bibe biridde agambe nti yenzi baddewo naali mu audience gwekasawira ng'owulidde bubi ng'oweta Nenga tunawulira bubi beera mu mpaka kuwulira bubi mpaka emizinda loginazi amateeka
Essimu eweddeko omuliro. Kati kansoke mbuzeemu. Tuli wali eri naze n'omuntu wange tukirizibwa okunyiganyiga mu bannange nyiga gwoyagala n'atalina musobola ogamba ati nedda munnange bajja kutukwata ino Dubai bino bikoma Uganda. Tebiriiwo ebyo ekinyanyanya tekiriiko ebyo tekiriiko ebyo ate awebbuba tajja. Omanyi lwaki wasi naye ogenda mulengera nga ali eri okomekeze nga kutta omukono si weewo tamumanyi oba kitegeera kati gwe bw'oba olina ebbuba bambi totawaana okujja mu kinyanyanya owebbuba tatawaana okujja ka scenario twali wano mu desert anyway bano kye bamanyiko tebaliko kifuwa oba wa naye ate wano eno kigenda kubeera more favorable comparinga ku kiri ekyali eri nga newankubale nakyo era twakola ki twanyumirwa kyoyogedde nalina mukwano gwange yaje ne boyfriend we gundi suna handise okutabula bazinye buli omu alina oli kyejagwenkerera ng'omwana ali ku mutumala nnyo gwanyiga oli ajabuzinanga mananga Rozet oyo si Bettina mutasobola kukikkiriza nti si ono kati gwe bayita Suna Ben ajja bakuba omuziki stress muzireka wali olabe ng'owabye stress ozireka wane eno nolyoka oyingira gweyingira katoyingira ne stress zo mbagamba kino tonyigira omwana abandiko tenakulabye nti ng'ozina n'oli bambi mutusonyiwe endongo ya Suna Ben ewunza addemu akantu ako omunaga eri abalina ebbo banagana kwabe ng'ozinye ne gundi Suna Ben endongo nekola etya tonyigira omwana w'abandi olw'okuba nti omulala azina n'omulala endongo ya Suna Ben ewunza anti ngenda kulengera owe wange nga yuli eri ngenda okulaba nga ntankutte ku mukono ekirungi bwe tuba twawukana nga tufuluma mugenda babiri tagendagenda n'oligwa mukubireko mugambe bebi okimanyi mbadde munda nga sikulengera naye kati nfulume tulwane kukaniyasi nsanga ku metro ekyo kituufu nnyo nsanga ku metro tugende osobola n'omugamba obadde wala nga sobola kutuukako mu bwangu naye mbadde nkulaba ng'onyumirwa naye mbadde nkulaba ng'onyumirwa kasubire onyumiddwa bambi mwogere nabo bwe mutyo kubanga wamunateekamu ebbuba mugenda kuba bangi kwolwetuddiremu enaku z'omwezi nga mmeka naku z'omwezi nga 13 omwezi ogujja bane mukwate obudde kubanga boss lady yataddewo tiketi 10 abawagizi abagenda osooka okujja mugenda kuyingira bwerere so mukwate obudde kiri gy'oli okusiiba nga engatto ozambadde oba okusulawo by the way ayinza n'okusula mu kifo okitegeera akalala kobadde ogamba kobadde oyisaawa kembadde mpisaawo kano kayisizaawo n'akanjogerera nange ndagiro mugitegedde bulungi anyway n'abaana bali mu biyumba bannange luba lwalumu bagamba olumu teluvunza nnyama baana muli mu biyumba at least nja kusacrificinga abaana nga 10 okuprovidinga transport okuba eno nera ne batako ki ku location I've been doing so sigwe busoose so abaana bali mu biyumba temwekwasa at least nga 10 ddala ba clients abo kitegeera abaana nga 10 basobola okuba nti wakola ki tubatwala okubakola ki okubaza and I've been doing so good sigwe gukoze ki sigwe busoose so mbasaba bagamba olumu terukola ki teruvuza nnyama ate sende mukola ki weekend oli off zai mujje mukube ku kinyanyanya muganda wange gubalwalo bagala ko magumba tuya namuko ate bano be banatalabika tuya namuko kolo lunako bannange tewali yesunze nga azayinza ogasibera ko mu show yaabwe muganda wange sinyo muntu wabivuluvulu naye abantu abo bantabula oba mukulu anakwatira wayana amanya tunabiwoza enkeera naye sawe tola kuwoza okitegeera ngenda tekibaawo kyokka baby kati mukola lunako lumu lwesoya okwakanya bufumbo bwaffe awo badde olina kyogamba ekirala Suna Ben ne Mazatone bagenda kujja bokka okuva Uganda naye abayimbi bawa ne Dubai jangu olabe star wawa ne Dubai kuba na ne Dubai tulina abayimbi abakabe mbaziira ne Suna Ben nga tebana ku performing oba tebana linya ku stage waliwo abaana bagenda kusobola okulinnyawo of course waliwo abaana bagenda kusobola okulinnya ku stage abayimbi bawa Shani Styles nze ngendo bakulembera baby ngena kucheyo lelo ngena kucheyo
yengena kucheyo kangene kucheye bibyo bintamye nnyo bana bakadama. I know you love this song so much kuba mwe masingo okuluteeka ku ntiko so mujje mundabe nga performinga kuba muli banja abatanako nga nduyimba so please come and watch me performing on stage live. Yeah. Nabayimbi abawano bagenda ku performinga. Bagenda funa chance bakulembera mu baje kubakoleshi performing. Anyway, mbadde nkyagala kumanya ku nsonga za ticket zineeno. Omwana yetaza ticket agenda kusaa ku locations ngachi ngawa nyagenda. Yetaza ticket tuina ku Mpombo restaurant. Tuina ku Kitobero restaurant neto ataddeyo tiketi abamanyi kiza oba bameka abamanyi wano kiza ndoza bamumanyi abana baddeira bamanyi gwe bayita kiza naye alina tiketi n'abalala waliwo gwe bamanyi abo bamuyita Rachel naye alina tiketi ne Sunny Style omwennyini omuyimbi waffe naye alina tiketi ne Nyondo mwennyini tulina okulekerayo tiketi. Enawe banaye mujjeza tiketi nyina kubanga nzina waneena abaana abasinga mbamanyi mujje tukole ki twetabe mu kintu ekyo okitegeera mama mujje tubakoowodde mwenna babe mujje mutuwagire mujje mutusupporting tujja kuba okitegeera. Okay. So ndowooza okuleka mpozi nga waliwo akatalekeka buli kivulu kiba ne ba sponsors naye sinabakulyako ba sponsors aba tadde akasimbi oba omusimbi ogutokomoka mu kivulu kino ekinyanyanyanya tebaliyo ba sponsor tubayina we bali tuina Limelight Salon esangibwa Sabuka bana mugende babayoyote kaviri bali abaana n'enjala bazikola buli kimu. Tuina JB Salon esangibwa Salaudin mugende nabo mbawagire. Tuina Kitobero restaurant eri Deila awo exit 2. Tuina Mpombo restaurant abasinga mugimanyi. Tuina Damaka Travels eri Deila abagala visa ne tickets nsobogane mbawagirako. Yeah. So abo bonna bahaddemu omusimbi ogutokomoka kati nga lwaki tebajja era tabasobola gaana kujja n'omulala sponsor gwe tulinawo omulala bagiyita Elias Salon be bankozeeko ku njala abaagala obwala ofaanaganako n'obwange bannange omuvubuka wali awo bamuyita Johnny mukola olwala mulaba edduka n'akaviiri gye nakakoledde bannange mujje bambi basala bakola katinti akalungi kagera akalungi obwala kyekyo n'otunulako oŋŋanze basangibwawo Deira exit 2. Okay. Yeah. So katusuubire nti information amala mumufunye kubanga badde banjiga mwebuuza bambuuza mutekayo ka poster mumbuuza bingi nga nange sina byakola ki byakubaddamu ensonga lwaki nagambye kandeete ba organizers baje bakole ki batunnyonnyola ebisinga gwe wenna ng'osigaddemu ekibuuzo kyonna genda mu comment section okiteekeyo kijja kutuyambako okubanga tumanya kyoyetaaga okumanya babere nga bakola ki nga bakuddamu there and then tweyanziza bane bale kutuleetera kinyanyanya nga nze omuntu ndi musanyufu era n'abaposa nagamba webale kusiima. So olunaku lwe katululindirire tubeere ennaku z'omwezi 13 tugenda kwera gwakuna tuvudde mu kusiiba kituufu weekend Saturday. Yes nga tweyozaako wali we tubadde nga tuli awo nga tusitavinga so atakomera bali amasavu atakomera diago tulina okugasaabulula mu kinyanyanyanya. Okay bwogambye kale so byebyo atakumira mpeera Rozet waliwo akatalekeka bannaye kano kankayiseewo nkunga abaana b'okunasa Sabuka mukati oma mujje mumpagire alubabudola oli mange kulemeddeko nnyo nno saawa yonna nzija ngenda kutuukira naye era nkiyisizza ne kumpewo jangu owagire kawalako jangu owagire omwana wo kuba gwankuzizza ekyo okimanyi maama n'abalala bonna besimenye mannya Shakira kayiseewaako ani omulala awo Sikovia jangu mpagire nkyalaki mwamutani
Alubabu Apple. Alubabu Aisha. Apple Abu Dhabi. Wano. Mwenna nebemenye nebesimenye mwenna mujje mumpagirire ekyo kyokola kyamaanyi. Alubabu Irene ate gwe kabejja. Alubabu ngaba. Naye ngenda kwesitula nzije. Ngenda kwesitula nzije. Mama Nisha kimanyi simanyi oba ndaba naye ojja kundaba byampaka. Nishatagwa mu kivulu. Tagwa mu manyi. Ajja kundaba lwampaka. Witini mwena bannange bakowodde mujja mutuwagire mutuwa abaana nammwe mwenyini nitubaagala mulabe ku kinyanyanya muzine mukko mwamanyira kutula kyova abaana baleetedde ebinyanyanya mukuba muziki yes mubawe sanistyle takanze temunneesiga naye mbaagala nnyo tweyanziza kale byebyo atakumira mpeera abatukuumire.